ekitulese kwogera ku eyali munywanyi we muganzi we Vanessa. Never said you magara ebintu ebya abantu bakimbaleka ne babeera mu mirembe gyabwe. Vanessa kyalabikiddwako nti alabika yanyaze omukulu amanyikiddwa nga Lwasa Sete Tycoon. Oluvannyuma lw'okuba nti bamuwadde akasente n'akuliita nako era omukolo gwabadde neutali. Kyogera neze ensonga musaze waffe tuba tuzogerako kyonga tuli boogezi tulina okwogera ku buli nsonga. Yali mukyalawo era kigambibwa nti omwinamu nawe nja mwogerako birungi byereere kubanga kirabika abamusumbu obusumbu nja mwogerako birungi kubanga yatuzaalira n'eddoogo. Naye just nti ali mu bulamu bwe ng'omuntu kati nga naye bw'olina ekiwo ekitegeera era mwagenda okwefuna nga kitegeeza omuntu omwagadde mulungi naye nemumala nemukitene buli omu n'akola ebibye so omuntu omuwulira ng'ate ali mu ssanyu lye oba ng'ali muzannyo gwe gutambula ate era oba tolina kunooma just olina gamba big up. Twamulabako era sitiro nga ye muntu omu ali mu nkambi za John Black n'atuuka n'omukubako oluyimba era okakana nga baawukanye naawe mwayawukana ne Lwasa baayawukanye buzibu ki obuli ku muwala oyo? Just nti obuwoomu naye nga kyobola nti ayagalibwa nnyo naye nga kwegamba nti kale kibuzo kyombuuza simanyi badde saagala nnyo okwogera ku bagagga aba mu kibuga kino naye nga kimanyi obugagga kitegeeza nti omugagga tosobola mubba n'omukaliza. Nkiwa kati gwa bw'oboga nti bamubbye sikiwa nti obwo obusente busobola okuleeta omugagga oga nti bamubbye nnyo. Just nti anyumirwa ndowooza kukola ki okubeera mu mawulire nga mumubuuzaako nga okitegeera. Owulira otya okubeera nga maama w'omwana wo bamwogerako ebyo bamwogerako ebiriwa ebyokuba nti nno mwenzi nnyo abaligana abasajja ab'enjawulo naddala abasereebu sente y'omusajja yakuliise naye ate ndowooza emboozi z'omukyala oyo ndowooza bangi era abazibeeramu ye life style y'abawala b'ennaku zino so oyo yekka ate n'emboozi zewawulidde ku mukulu gwawulidde naye si ye yekka gwasoose okuwasa oba si yekka asoose omukyawa oba omudisappointing. Abantu bangi bawulidde ng'abadde nabo mu relationship ne zitatambula bulungi so kati si yasoose just lwakuba nti ono ndowooza oba omuwala gwe yagadde oba ngomamu nnene biki kati abadde alina ba ex be nga baddala ate kati muba kukunuddeyo kwegamba ensonga nti kati tomanyi nti omanyi ffe twabazaalamu abaana kati bweba tebakuzaalidde mwana oba olina okumanya nti tonnagaba bulungi kati bw'oba okaaba asatu folooza twateekamu mmeka. Kiki ekyabaleetera okwawukana? Just nga tulina okugenda mu maaso buli omu agende mu maaso ate bwe tetwazaalibwa ffenna. bw'abeera naye yalinamu embeera z'obuyaayaye just muntu wa pate okitegeera muntu wa pate kati ate engeri gy'abeera ku pate ndowooza alabika bulungi kati buli omu amwegwanyiza kati abafuna chance ne bamufuna naye nga ndowooza kyekyo ekyalina muntu wa pate. Like are you in touch with her, like you guys you communicate or? Yeah, of course kati fe tuyina omwana tuyina omwana so tu communicate nga okuba tulina okukuza omwana buli kimu ekyabadde kigenda mu maaso ekitegeeza bwadde okimanyiiko sikolegana naye ndwawo nnyo muwuliza nnyo muwuliza agakatona mu ggulu oluusi mbiraba wano mu mawulire oluusi ne mulaba wano nga muteba ku TV naye oba nenge mawulire agayinza okutraininga naye si muntu nti nno oba muwuliza oba okitegeera ojja kuba namusangako awo waliwo twali awo ng'ali ne bakyala banne nga okitegeera mu biseera ebyo naye muntu gwe twakita naye nga tuwuliziganya. Mwali mumaze ebbanga ki naye mu relationship? Emyaka gyali giwera nga 3. Mize ki gyewali omumanyiko nga ye omukyala ng'ogyeko ekyogamba nti yali mukubi wa pata? Just era omukyala wakutambulako wakutinga ndowooza kirabisenga ye omukyala ali gold digger ayagala nnyo ebintu eby'obugagga oba bye byamutuusa ku mbeera eno okuba nti mwawukana n'anoonya abasajja bwe bati. Kyesiwendeza lwakubandaza ye ali mawulire naye nkimanyi abawala b'ennaku zino bonna bw'omusanga yeevuga oba ng'ali bulungi definitely abayo ne sugar daddy naye ng'ate alinayo ne boyfriend wa agement ye gw'ayagala nti yuno so kati nti ekyo tekisi kipya nti oba okuba nti ye biki kuba abakazi bonna era wewali ssente tebatera nnyo okulwawo okukola kye baba bagala kukola okuba nti nno amovinga ono ne basereebu banno oba abantu b'oli nabo mu spotlight nga gwe kikuyisa kitya nga taata w'omwana oba si omu si babiri si basatu ate tabbu ki eri awo
kino ensi eri open. Mwe gye mwekwekereyo nga mwagala bakaaba nammwe ne mukuba n'ennyimba mu bakaaba abasajja ne bakola ki ffe tutryinga okulaba ng'ate tubeera mu mukwano just nti ffe tuli bantu abagamba ndooza omukwano mulungi era omukyala oyo olaba nti abantu bamuzaddemu abaana era ndooza yeffe. So omukyala alinga celebrity okitegeera omukyala alinga celebrity just nawe okimanyi afuluma wali buli omu ng'ayagala kwogera naye. So tekirimu nnyo gundi eyo. Omwana ani amulina ali mu custody eyo mu custody naye alina ensi gy'alimu asoma. Kikuyisa kitya nga ggwe okuba nti no ex wo akuzaalira toto ensi gwemanyi okuba nti ali mu sikando bweziti ez'okubba ssente miliyoni ne miliyoni n'alimba abantu lwakuba okuliriza kyakubba naye ye gwe yabba teyamubba kubanga okuliriza kyakubba yamugenda mu nsi ndabaawo olinga kale yamufera tutwale nti mufezi just oli yeyagala amawulire bameka bamufeze ye anyumira okuferebwa gwe kyogamba ye mwana muto sebo oli omusajja nze n'okubanga akuzaala bro okyegamba kati kyogamba gwe nga tebakufera gwe omuvubuka kati omusajja alabye ensi bwetambula gwe kyogamba nti no okitegeera ate ye gwe wandibadde otunya n'ogamba atambuza ki era anoonya kikuba abasajja nga baba bavunaanyizibwa andi kati gwe bikwatirako wabaleke bayinza okuba nga obufumbo okwagalana kw'abantu aba bayinza okuba nga obutakkanya gwe tomumanyi just lwakuba nti oli musajja mukozi wa ssente asobola okuba nga akwadde ssente osiiga omuwala akasa naye nga ate yeffe tutunulira emyaka gy'omuwala n'emyaka gy'omusajja okitegeera ani alina okubuulirira munne. So kati bwe baba nga buli lwogenda muganda nge kiringa bw'onoogenda abawala nga si egyo tosobola mumalako nabo mu byamukwana okitegeera era byo byojja okusanga mulaavu bwetyo kati aba talina kaba kuba kyeyagendamu kyekyo. Olinga agamba nti no omusajja egi gye yeeteekamu si yeeyiye kyenkugamba bintu ntuwe bityo okitegeera just nti ye alina ng'omuntu omukulu okuva mu mawulire akole ebintu bye kubanga okitegeera out of mawulire biki awase bakazi be abeere guni kuba abakazi abayinza okubanga oli obala yatidde nagenda mu mawulire ng'agamba oba luusi yawasa oli n'oli kubanga bakwataganya omanyi lwaki abantu abo bakwatagana ono alina abakazi bangi n'ono alina abasajja bangi okitegeera kati bonna ne bakwatagana kubanga ezo firimu beesobola kati mubaleke oba ono akoze eki bonna benkanyankanya amaki engeri gy'okyogera olinga agamba nti kyayagala omuwala nawe yo defending nedda mbabulya reality kati gweyagala nkugambe nti omuwala nze buli muntu yenna mwagala kati mukyawe mukyayire kimbola okuba mbu twali ffenna nagira kati kyogamba siri musanyufu Bafana ku ngeri gy'oyogeramu olinga awolereza ebikolwa by'omuwala nedda sigamba kyeŋŋamba nze kyengeza kugamba nti singa omuwala oyo abadde nga kugamba ng'alina agement ye okitegeera naye kyeggamba nti singa oba abadde yakudde muntu mutukuvu oba kale tugambe gwe nga omuyita omubbi kakyengeza kuga nti singa abadde gwe yabbye nti bannange batukoze bubi omwana waffe bamukoze bubi naye omuntu gwe yabbye era waliwo gose ate nga yagamba kimugwanira bamubbye nakitono baba bamubbye kubanga kimunyumira ye yakasooka omubba kubanga ndaba buli mukazi nagwe mumubalira baawukana amukoze eki amubbye era baawukana ye mulungi abagulira amamotoka abakola kati baba ayagala beyagale n'omukyala naye buli musajja gwayagala baawukana mu ngeri etategeerekerawo abalala nakutandika obbanyumizaawo emboozi ne museka abalala nakola ki kati abakazi basanga batono omukazi yenna bw'ajja mu miitingi wano nga mutudde bamaliriza bawaddeyo okitegeera talina nti agenda bawayo obuwanana nti nsudde awo kuba bwe ne baba n'obuwanana busuula abo ate kwennyini kwe bamutandikirako ki ku buwanana nti figa yaabwe essanyu lyabwe lirinnyawo okitegeera era omulenzi w'ennaku zino ye bwadde awo okwetwala ne yeemalamu olwekyo simanyi omukyala biki omukyala essanyu lye nga gwe watondebwa essanyu ly'okugaggawala era bw'ogaggawala omukyala bw'asanga ennyumba yagamba njagala fumbira omusajja nannyini ennyumba eyo ye tagamba njagala kuzimba ennyumba eyo kati omukyala ye okitegeera bw'atyo bw'ali so kati tojja kugamba nti oba olusi muzeeyi basa yadde batalina kajja kamala biki omwana amwenene akange ne kaziza muganda omwana ye mulekere eddala oyo kubanga kyakuyisa kitya okuba nti no John Black yavaayo naddira eyali mukyala we namukubamu n'oluyimba ng'amusensera nti kubanga oli asensera
nagambye oli asensera ebintu yabala okitegeera asensera eggwanga lyavaamu basenseze alikiikirira okusinziira ku bitambula ku social media n'ebirabibwako acts ezakoleddwa ani yaswazizza munne bw'oba ogeraageranya baswala dda bonna baswavu bakyaswala bonna baswavu kubanga awo sirabawo kyakabinnyo kye baliko tewali kisomesa ate emyaka gyabwe giri myaka gisomesa so tewali nnyo kintu kiri awo kyamu kino tekiswaza nga gwe omusajja taata w'omwana ne brandi Ziza Bafana muganda wange gwola bikwataganirawo anti yali mukyala wo gwe kyogamba gwe bwe wasookako gwoliko anti bwogera balifalinga yali mukyala wa Ziza Yali- Bafana yes. maama w'omwana anti kitegeeza togera ku nakazadde w'eggwanga nti yaliko n'owakabi gwebagenze nze kagwasi gulwakyoloza mwogera abakabira mwogera abakabi negwoza bokka baba yakagala aba bukasi baba yakagala so gwe tokitwala muno tokiteeka mu mbeera kiteeke obaka ki bw'oweereza Vanessa gyali essaawa zino nga gwe taata w'omwana yali baawe yeetereze mbikyamye bye bakola katonda tabyagala n'abantu tebibasanyusa ensi egenda banyiga nnyo mu maaso awo kubanga ensi kasi tetegeera ensigo gye mulimu tesobola nga tegigoberedde tesobola kuba nsanyufu muzeeyi Lwasa azadde abaana bakulu ono omuwala naye kati alina abaana actually omuwala alina abaana babiri oyo ate bonna balenzi so ndoza abaana babwe tebeetaaga kubanga balaba ebintu nga bino okitegeera okuba nabo bwe batandinga ne batandika okukola batya abakazi sikiwa nti ate ekyo kyekiba ekyakabi oba abaana nga bamuzeeyi Lwasa ne batandika okuba nga bawasa abakazi 100, 20, 30 basobola okubeera nabo naye ate si kyakabi nnyo okitegeere omukazi wamuteekako akati buli gyagenda tasetulinga ssebo paka akomyewo waziza kati just nti waliwo abakyala bwe batyo fena tuba tukwana fe olusi tutunya nnyo beauty naye waliwo abakyala bwe batyo nga tebakuta okitegeera era tuno olimba lwe twayimbye baluyita babawa naye tebawa buli omu omukyala ng'obba olugambo olina luyitiriva nti oba otandisa olugambo abadde agenda okukuwa nadduka omukyala olina olugambo omukyala oli mwenzi ate oyagala kubeera queen tetabeera na basajja bangi okitegeera ba queen ekitiibwa omukazi abakazi bonna ba queen naye kya queen kikuvaako nga teweewadde ekitiibwa gwe ng'omuntu akasembayo emabega kaawo era ng'emikolo gya Lwasa gigenda okuba nga gikwajja Vanessa yavaayo n'agamba nti we yatwala Lwasa si weewo ewaka we baali basuubira okuba emikolo gwe ebbanga liwamala naye yali akututteko ewaabwe n'olabawo anti kati omuntu waba akwagala abeewo abo baba bakumanyi era obo bamanyi okitegeera ku mulembe guno ffe tukyawa bayiza abasajja ekyo mukimanyira mmwe because ebikolwa by'abawala b'ennaku zino ennamba ennene bikuleetera obutanywera mu laavu yaabwe kati ebintu bye bukale mubimbuzizza mbadde siri nnyo mmenti nakubyogerako naye olw'okuba ndi mwogeza ate ndooza okukyogerako kwange kw'abantu abo kwetereeza kubanga sijja kwegana nti mulayini nga y'omukazi mwendi so bwe kiba kinkwatako okukyogerako nja kyogerako nti si kirungi kitegeeza omuntu oyenze nnyo n'otuuka n'okuba nga n'ensi kati etegeera obwenzi bwo okitegeera si kintu kyamakunyo tekirina kitiibwa kyekirina just abantu okumanya nti okwekuuma kintu kikulu naye wekitiibwa